kya Lady Grace. Abamu tetuli bayimbi naye nga tubadde tunyumirwa. Lady Grace yali mukwano gwange era nga abadde mukwano gwange nnyo ddala. Nze nabagulyako n'ebyuma, nali ne Daphne ono ne tugenda ku Uganda House ne mbagulira ebyuma, ne mbeeramu ne muganda wange mutabani wange Ntege, ne nsanyuka kubanga nina omwana wange gwe nazaala mu secondary nga ye Ntege. Bajjanga ne Lady Grace, waliwo n'omulala maloboozi ani ono Wemakinde kati ayimbanga Chameleon, Bitone Waswa, Tone Mugalu, Masekuru, nga bandi yonna ewera naye nga batrainingira mu kolini omwo nga njagala bafunemu nga bavubuka nga nalinawo okutwandoza 50. Mu bunaku bwange nga buli batraininga mbawayo akasente basobole okuba nga tebakava balina ekirowoozo ekirungi. Era nasanyuka nnyo oluyimba olwo Layira basooka tuyimbira wange, ne nsanyuka nnyo mu Uganda wange Ntege ne mwebaza nga ojja kufuuka ow'amaanyi era oli w'amaanyi. Nkusaasira kubanga gwe wasigala ne munno nga muyimba, naye nga buli mbawulira ku leediyo mpulira essanyu ne mmanya nti eyo yali product yange. Naye mu nsi muno tulina okumanya nti tulinamu ekiseera kitono. Mukama yasalawo ddi lwe tugenda, erinnya lye tulina okukola era kyenkakasa nti Lady Grace alikoze olw'ensonga nti embeera nnyo ku CBS. Maama weebale nnyo okubanga abaana abato bongerako omutindo. Mbeera nnyo ku CBS ekiro mwabeerangamu nnyo olugambo bamaaka abo nga boogera, naye towulirako ku Lady Grace, towulirako Aizoniti naye ze manyi lya Ntege, kubanga nange ne tusaba Mukama ayongere okumuggulira oluggi era amusaasire byamusobako. Temutukoze ekirungi mukala 6 CBS yadde egamba Tanzania naye kati tukoze bulungi nenzija nempulira. Nja kubawayo emitwalo 4, sirina ssente, mbeera muziraba. Tuyanze gesebo. Waswa agenda kuzireeta. Sebo tusiimye nnyo. Katonda akwo omukisa. Tuyanze gesebo.